bane bagikola ki kati abayimbi babba abayimbi amu yabagoba kyere bwe yalinga ayagaane baamusaze ensawo era ndowooza abadde nti abadde alina akasimayiro kana akasaidi kano era kadde wansi kana akakimbamu kati andozajjana munjoza ate wano munjoze kakati abayimbi ba Diamond zabe basooseewo bakazi b'ekapa bakubi ba live bani bajja kakati ndoza nko omusuuza n'agamba naffe mutuweemo omanyi kakati abayimbi b'omulembe guno kibasinga bamanyi ki ekyokukola okikola otya n'owamba kati Kenzo najja ne chance abayimbi balimba lwa chance baeranga opening buli muyimbi ajja ayingiriramu kati jukire performance tebe organize ne ate ebe enyuma enenge je itaitawa mujikuba bulungi katwagenza okumaliriza nga bakoze dakika zaabwe nga 3 omugeto omugotte kofsha yogundi naye nkakasa eyinza okuba poza abazene basamira ekiro eyinza kuba ye performance y'ekiro yasinze omugotteko naye ate bwe natidde ne sente omanyi nti nina Rose ne Shiba tebeeta omanyi bulijjo Shiba naye mutono bwakyo kati obedda ndaba akawala akatono akawanvu n'akawala akampi akati ngabukuyitako nga bweru bwe togenda kwaba nga Shiba ne gundi nina Rose sente yabagase bannayo omuzungu wakola olupapula sokompe performance eyo kale ekisinga obukulu kya bantu kuba nti babeereddewo Uncle Kato they paid respect nabya abantu ate bonna basanyufu mwebale nnyo mwebale ddala kakati embeera ng'eno we tuba tusobola okujja ku lumbe lwa Uncle Kato nga tuzze mu bulungi kakati ndowooza abantu muyiga okuvaayo okuprotectinga abantu bammwe ng'abantu abalinga nga babakuba oba kubanga gye tunaakomanga okujja ku nnyimbe ne tweyiwayo bajja tutandika okutubatiza erinnya ly'obusezi ndowooza mbulowooza wakati ngolabye mukaaga oguvuma ababiri mujje muliyambe mugambe oyo Uncle Kato waffe mumuleke ne mutamumanyi famanyi tumumanyi famanyi tumumanyi wakati mu kaseera nga waliwo abantu kye bagamba waliwo debate enzibuzibu omukko nadamu kufa kwa Uncle Kato wano ne sayidi eri nze njirabayo wadde nga wali abagamba temwandi kikoze mwani musabire bikoze bitya bali abo mu kanisa bagamba nedda fennono yaffe eri bweti ne bweti oba ontegeera
nti wakati nga yeesiganyiza oba amaloboozi amanene agayinza okuba nga maybe googera mu butamanyi obanga matuufu nga googera waliwo abasitaninze ku kyabe bakiprotectinga so protecting what is yours kyabaddugavu ebyaffe bikubwa nga tusirise naye nga mu mutima tubyagala ne maybe otandika oprotectinga ebyaffe n'abakuba bajja tandika okugamba naye waki waliwo naakola ye bw'ati omuntu yenna akulaze nti ekyo kyakkiririzaamu ndowooza tulina kiyigamukko tukyalina emboozi awe pozeriwo muwala we yatabuse